Senga tusoose kulaba ku channel yaffe olunaku lwaleero tukyalirako sooka obuze kuba tulaba. Nange bwentyo ndi wamu nammwe mu ssanyu lyammwe nange nsanyuse okuba nga ate nzizeemu okubasisinkana ku channel yaffe Kakos Facts 256. Lino essanyu oba akamwenyumwenyu ke mulaba kakubeera nti nate ndi nammwe. Njagala nnyo okubuuzaako nnyo director wange, producer wange Kakos. Tekisisa Senga. Obukodyo olwaleero okuga nti kankubuuze kate mu ntandikwa kubanga abaliyo bayinza okulowooza nti kino nze nkikola nedda. Producer wange Kakos. Okay. Senga waliwo abantu abantuukiridde nga banoonya ababeezi nga bagamba nti ojja obafunirayo akadde otandike okubanoonya n'okubakonnekitinga ate oba oli awo n'okubabuulirira nga bagenda mu bufumbo. Kapa ezo bwe zinaaba zisobodde okwesisinkana nga twamunoonyeza omukyala n'amufuna nga tubasinkanya babiri nga abantu tubaleeta wano ku kyalo nga tubagamba Senga ono yamunoonyeza omubeezi kati bagenze kwekabala. Weewaawo ekyo emirimu tugikolanga bwe bumu ku buzannyo bwaffe enjogera y'ennaku zino bwetyo bweri. Abaana ab'obuwala babagamba mukole gumu gwokka gwakulungiwa osirike Kakos Facts 256 nga Senga owa channel eyo nkugamba nti nno bwanoonya omubeezi kasita oba kaba obutuuse okoze kyolina okukola sirika. kijja kola. Senga wotabadde omanyi nkugwako bugwi nange nenkufuna waliwo nakusanga ng'oli mu dduuka ery'amasuuka gali gotera okwogerako aga cotton nenkuleka nesikutaganya naye anja kufuna wotabadde munange nga omwogezi wa poliisi Fred Nanga avaayo awe beetu abantu okwagala baka abasajja. Nze nalabanga ebbeetu kubanga yagenda n'agamba nti omufumbo kasita tomumala naye kumubba kumutwala naye n'obeera naye eddakiika mbuuga omusango mu Uganda tegukola ki teguliiyo ate era ne baba bakukutte bwevi ne bakutwala ng'obadde obanze naye ebbanga babiki n'owulira ekibonerezo nga kya 6.2 kati Senga awo ensinzidde okubuuza nga ggwe ng'omuntu azaalaba obufumbo ng'era azaabuulirira abantu ab'enjawulo tukoze tutya okukuuma obufumbo buno nga bulimu okwesigaŋŋana? Ekyo kimu. Ekyokubiri nga omufumbo takozesa mbeera eriwo mu mateeka nti tewaliwo nnyo kyamaanyi ne bwe naabanga byenswa za bba wange. Ebyo ebintu bibiri kubanga ngenda nenkwata empeta yange nenjikukuba sikoma ku ekyo nentwala n'ebintu ewammwe naye omuntu n'akubuukirako. Tukoze tutya okukuuma obufumbo kuba ne gye twaliddukidde nayo teri pulaani. Obeera musenga vudde nga zeno wewaawo lyetteeka lyoweeriri ate si lya mukulu Fred Nanga nga ye ng'omuntu wabula ateeka ndowooza erya gavumenti erya ggwanga lyonna. Kakati nno nze nno abaana ab'obuwala mwe benja okusooka nabo okusinga mwe mujja kunnuma nnyo. Tunaye kubamu akafaananyi nga bakujje gye baatwala enkumuliitu y'ebintu n'omutwalo ogwataata ne baguwaayo ne batwala n'ebintu bya Buganda byonna bya Buganda bye yeetaaga n'omukwano ogw'ekimemmette gwonna gwe mbadde nagwo ne munno biraddala mu ntandikwa kati ate olunaku olw'enkya omusiguze najja n'akutwala n'akusigula n'akutwala mukusangayo ne baliwa 600. Nawe tunamu obeera otya 600 siringi 1,345 nze ndabira ddala ng'ekyo kyokka kimala okutuuza ewa munne yakusiima kiba kitono nnyo kibanga ekyokweweewula. Nze nandikusabye omwana ow'obuwala obanga onoogenda nga sitaani yakukemye kubanga abasinga obulira turakugamba sitaani yakola ki yankema. Awo wakulu abamu bagamba mbu obufumbo okuwangaala mbu nga olinayo akudedeza ebbali senga ekintu ekyo kyogerako. Tulina okutegeera nti no panado naye olinawo omumirira n'atakuyamba osigala ng'ate weetaaga obujjanjabi obw'amaanyi n'oluusi okugenda ne ku zidripu. Kakati okwewonya panado ate n'oluusi nno mukwano gwange panado eno eyinza okugoneza obulwadde. Kakati nkusaba panado tuzijje mu bufumbo bwaffe. Bw'onooba oyagala amaka agateeseteese obulungi amaka ageeyagaza gakuwa essanyu n'abalabi ne bakwegomba jja ekigambo kino eky'omuntu ow'ewabweru okuba nti muno abaako kyagatta mu bufumbo bwo ajja kuwabya kubanga bw'ojja kulowooza nti n'ekirungi ky'oyagala kyakuwa naye nga te munange ekirungi okirese wano
omwana ow'obuwala oba omwana ow'obulenzi aliyo ng'ogenda mu bufumbo oba ng'oli mu bufumbo kyolina okutegeera obufumbo bwo oba essanyu ly'obufumbo ng'olyekolera buli muntu ekintu olina okukitegeera nti gwe kyoyagala gwe mwenyininyini kyezimbire bw'ona oyagala omusajja omulungi teri ajja kumulaba nti mulungi okuleka nga gwe omulabe nti mulungi bw'ona oyagala omukyala omulungi era naawe wennyini bwotyo bwolina okukola ate tekyetaaga bingi nnyo ba ssente nnyingi nnyo okuba nti nosobola okukola ekintu ekinaakusanyusa wabula omukwano gw'olina eri munno kugenda kubabeeza mu bufumbo bweyagaza nga n'oyo gw'ogamba nti nno yekiyambi mu mukwano gwammwe taliimu kubanga oyo gw'oyita kiyambi tinze bwe njagala ku gundi bwe nzireeka ate omwami mba muleetedde ebinnonogo nedda olimba oba omuleetedde jjuule biba bisaabu ate oluusi naye abiwulira uga tekijja musanyusa era ekinaavaamu zeze endoliito obutabanguko mu maka mukozi n'oluusi okutteŋŋana oba okwawukana olina kuyogedde awo nenzijukiramu waliwo kyali wange yangamba nti namanya nti omukyala wange enva zange yazigabye kituufu osobola okumanya omuntu nti yabalize ate mu abakyala musobola okumanya omusajja nti yagabye ku nva zange kisobokera ddala bwe mba ndi mu bufumbo oba nga enva oluwombo lwe nasibye lwa Peter nenkwata oluwombo olwo Peter nga mbadde nga muwa oluwombo lwe n'alyako ajja kumanya omunnyo gukoma bwe kuti wano bwe nalulese oba si bwe nalulese nze bwe naagenda ewa Jimmy bwe naakomawo ewa Peter bw'anabanga ddala Peter omukwano gwange agulina asobola okutegeera kiyinza obutabeera nti nno mu kutunulira ku ngeri omuntu gy'akola ki gy'atambula naye munda muli kiyinza obutategeera kuba okuyiiya kuba gye tuli osobola okuyiiyiza nolowooza nti nekyo kyenayiiyiza kyekyo bwekyo kyenayagadde okuleetera nkulaba naye mu butuufu kiri nti ebiseera ebisinga bwe mbeera nga mbadde n'omukwano oguli ewa Jimmy n'omukwano omulala nga guli ew'omwami wange Peter bwe naabanga omukwano ogwa Peter gukendeddemu olw'okubanga nti nno ate ninawo Jimmy nja kumaliriza nti byenkolera Peter bwe mbanvudde ewa Jimmy byawukana ku bya bulijjo era Peter bw'anaabanga ddala anjagala era nga naye omukwano gwe agulina mungi nnyo gyendi ajja kutegeera nti mukwano gwange Beatrice alabika atandise okubaako ebiwantu byakola ki yeemansiza era ajja kutegeera nti oluwombo lwasumuluddwako gwe ng'omuntu osobola okubeera nga kyonna kyoteekedde munno n'okimuwa osobola okukimuwa era n'akisiima era nawulira nga kinyivu naye wanaakutegeerera nti enkola gy'onookolamu ebikolwa byo eyokuleeta enjawulo n'enkyukakyuka mu mbeera ey'omukwano era n'ategeera nti nandibanga nti nno oluwombo lwange wali wasomola kakati kino nja kizaayo eri abafumbo buli lwonootandika okusomola oluwombo lwa mukwano gwo kino kigenda eri fembi omwami n'omukyala kireeta okuziŋŋama mu mukwano ogwaffe ogw'omu maka n'ekinaavaamu ogenda kwesanga nti nno tutandika okuba nti twemulugunya tumaliriza tetusiimagana bye tuba twekoledde kubanga tulinayo omuntu omulala eri ate ageraageranya okola akantu nga tekaliimu nsa si kaamaanyi nnyo ye naakulaga nti naasiimye nnyo kumbe ye ekigendererwa kye kyakuba nti naakubeezaawo bw'obeerewo ng'omukuuma naye nga tuzze mu mazima akwagala ebituufu byo byolina mu maka eyakeera enkya n'ateekamu ssente n'akkiriza okujja mu bazadde bo ate n'akugjayo n'akwanjula oba gwe n'omwanjula mu banja kakati awo ekyolukaaga we kijjira olwobeera ng'olowooza nti nno naaliwo akwagala nnyo kubanga asiima alaga essanyu ng'akulabyeko mukwano gwange ojjukiranga nti nno olukaaga olwo banaaba bakukima lujja gendera muki mu bantu bangi ate ramanya nti ne munno oba oli awo ajja kutegeera ajja kumanya ate kyongera okusaabulira obufumbo n'obufumbo bwennyini buba bufudde kubanga tosobola nze kuŋŋamba waliwo omusajja yapadde gomba eyo gomba bwe yasanze mukazi we nga bali mu kikolo ky'omukwano n'omusiguze yabagambye temuvaawo awo mulinde katono nadda eka nanona engoye z'omukazi nanona n'ebintu bye namugamba mukuwadde bwe bamuwadde nakola ate n'asiima ate yasiimye ekisinga okuneewuunyisa mu bintu by'omukwano ow'omumaka bw'anaabanga akulina ojja kuba olaba nga takyasobola era n'abakyala basinga obungi batyalina okukozesa engombe egamba nti tomalaako naye ate bwe bakukwata ne bakuleka ewooli gye bakugabye gwe bakutte naye olw'omusiguze
mwana wange atawo ng'otandika okwegayira mwami mukwano nsaba onsonyiwe sikyakiddamu awo owoleze sitaani yankemye gyoli nti sitaani osoose kumusoga kiso n'omutta sitaani ennyini eyakkema aba akyaliyo nga naye oli yawozezza sineetegeka kati n'omwami naye amaliriza agamba nti nedda nze mbadde neeyambisaako mweyambisa era bwe kyabadde kakati okubona ebigambo ng'ebyo ebyokugamba nti neeyambisaako bweyambisa lwaki seekuumira tomu wange lwalemereddwa okugula akanyama n'eŋŋoma n'ekoze omunnyo naye nga tulina omukwano ate obeera n'essuubi nti oba oliawo akanyama kalijja kuba tekasobola kumala bbanga ddene sinakugamba nti oba oliawo ebintu bino tukkirize obufumbo teri yakeera ku makya naga nti omusajja gwenafuna alina kubeera bwati bwati wabula bwe tukula tutandika okubeerako ebintu bye twetaaga mu bannaffe noga nti nze njagala nfuna omusajja nandabirira bwati ne bwati ampembejja bwati ne bwati nakola atya ebyo byonna byonna mukama asobola okuwa omuntu gwobadde weetaaga naye bikyuka olw'embeera kubanga omuntu ayinza okulwala omuntu ayinza okuba nga sente ze yali afuna teziriiwo nezeeveeramu kati gwe neweekyanga naye ng'olemereddwa okutegeera embeera nti nno olw'embeera bweti ne bweti ebintu bino bikyuseemu kati bikyatambula nga bwe byatambulanga naye mukwano gwange we yalinga alina bambi ate yampisanga bwati mu bufumbo mikwano gyange kino nkibagamba tufunenga okujjukira gye tuvudde ate tufunenga okugeraageranya pimapimamu ebirungi munno byakoledde ku bibi byakukoze osobola okulaba nga osigaza obufumbo nga bukyatambula teri bufumbo buteredde amaka gaba ganyiga naye gwe ali mu makaago okoze otya okulaba nti namakaago egatereeza omuntu owokusatu agenda kuterereza maka agenda gwonoona weewaawo senga obubaka bubadde bulungi nnyo kuba nze nalabye nga singa ffe abantu tuba tetwekubye mu mutima empeta tezikyalina makulu oli ajja kuba n'empeta agikwata agiteeke mu kalega ayingire loogi n'ebintu ebifaanaganako nno mukwano gwange tebakyazijjako agirekerako ddala agirekako kubanga nange embeera nze nga nkimanyi nti nono ye mwami gundi kakati nze buladdina nja kubeera ne Christopher nga Christopher mumanyi mwami mufumbo ne kumbaganyiza n'okubanga naliwo obenga n'embaga yaabwe nagimanyaako era nga n'omukyala mumanyi bulungi nkwate Christopher twesoga akasinga empeta yo ne bootagijjaako kubanga nnaku zino abantu balina enkola egamba tubaako bye tuteesaganya oba bye tukubaganyako ebirowoozo naye twetaaga akafo akali private twagala akafo akeekusiga nga nsibu yayeesoga akasenge nti abagenze ku kikolwa ekyo kati awo kati nze nendyoka akwata Christopher nendyoka mwemalirako egguga lwaki nze empeta yagaana kati ku ssaawa eyo Christopher mba njagala twekejje kumpi mpeta kukola kikukuukako naye empeta tejja kukuukako tebakyatabona kuzijjako kikolwa ki oba kyenyinza okukola kubanga omukulu yagambye 6 oba nusu 2 terutagula nadda kitole kya ttooke nze wamma okunononera ku 6 oba 2 kantuule enfumbe kati mukyo nkole ntya nkusanze Nancy Kombi bakubaze empiki mbakutte Rubona okufuna 6 golowooza koti y'abantu si egenda okulamulawo omusajja tamuse oba mute mwesonyiwe nedda ate nno munange oluusi ensonga zino oyinza ogenda okutunamu ng'omukyala katugeze nti kubanga kiwaawala nnyo omukyala bw'abanga gwe bakwatidde muki mubwenzi kiwaawala mu bwenzi ekyo tutugamba nti naba asajja laase naye ku mukyala kiwaawala nnyo nkulaba kakati ze munandirowoozezza nti mutuula ne muteesa kuba amaka kuteesa nkulaba mutuula ne muteesa amaka kubeera kuteesa ate ekyokubiri amaka kusonyiwagana kubanga teri atambulira ku nseetwe fenna tusobya obusungu bubaawo naye obusungu obwettungizi tubujje mu bufumbo kiruma nange siyinza kyaniriza kubanga tulana bangi nnyo tebalinda nakubakwata bawulira buwulizi nawulira nga ajjudde oba wakatiwulira bwe tunawulira nga bulina okankalirira bakugamba bugambe nti nonno weewo tusanze atuddeko wali eri ekyemmanga naye alina omuntu ogwatudde naye bali bwe bati nowulira nga wenna obuguma obugujja ebigere tebikyanywera ku ttaka naye kati gwe asanze omuntu ng'ali mu kikolwa nkimanyi kyobeera owulira kati okwewala kino mukwano gwange mwannyinaze muganda wange mwana wange ow'obuwala oba ow'obulenzi nkusaba ekintu kimu ku ssaawa eyo nga wakalaba ekikolwa ekyo funa okukakasa nti ddala ddala bakulabye naawe nze kekakoto ke nandigambye tobaako kyokola tambula ogenda osirike nze ninako abamu be nalaba omukyala ye yakwata omwami n'amusanga ng'ali mu kikolwa omukyala bwe yalaba bw'ati naye kyali waka oli yaleetera ddala waka wennyini yaleetera ddala waka nga tekwandibadde kweta waka naye bamulirwana beekolamu omulimu ne bakubira omukazi
omwami ne mulirwana byali ku muliraano omukyala adda nga tasuubirwa ebulwali okutuuka bwati naggulawo olugi n'alaba nti waliwo ekigenda mu maaso n'afuba nnyo okulaba nti no bombi bamulaba naggalawo olugi ye nadda mu kiyungu n'akola emirimu gye n'afumba n'akola atya naye njagala nkubuulira omwami katona ennyumba agisabe emumire n'oli gwe andi oba tomanyi kyeddako mmere bw'aba yagifumbye oyinza okulowooza agenda kukuwa butwa emmere baagijjula ne batula ye gwe bamukwata naye yali afuma namugamba edda munange onsonyiwe saabaddo naye ntegesa obugenyi bubuno tufuluma togenda njala senga tuwumbewumbe tusiibula abatulaba mukwano gwange olukaaga oba ebibiri mukwano gwange tebiyinza kunyuma omukyala atudde mu makaago bambi guma obeere ne mukwano gwo bino ebizibu by'ensi tebiggwayo mufo kyokgendera olukaaga ojja kuweebuuka buli woyita bagamba oyo yali wa lukaaga nja kusaba tukozesenga nnyo obulabo twetondenga n'obulabo twetondenga n'ebigambo ebiwoomu ate bwe tuba twetonze tukuumenga ekyo kyetusabye nja kusaba mukwano gwange gwe atugoberera ogende osubscribinge ate era otugoberere yongera otugoberera tuggwamu maanyi tugende mu maaso nga tunyumirwa atera nga bwe tuyiga bozi nate n'ekirala nekusaba nti nobudde olwosulako mu masuuka amalungi ofuna endowooza ennungi ate eruŋŋamya n'olususu ne lubeera lunyirivu nja kusaba bwe yeetaaza amasuuka ga kotono okube ku noti 748 noti 624 noti 772 noti 624 oba noti 7 noti 8 noti 5 eyawalidde enamba zombi kweziri ku WhatsApp tujja kwatsobola okutuusaako amasuuka gano wonna oyagalidde teweerabira kusubscribinga ku channel yaffe Kakosfax 256 webale nnyo okutuwuliriza webale okutugoberera ate n'okutulaba omuzaana naasuka Brenda omubwati team Miss Benana Basetu.